Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ngekutusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye banga bambi abalabite mu mbuuza design ya nyambaza leero kuba bambi wakutuga design oli wakutuga jasi nolyo kompa olugoye bweruti egwetanga wanyumi kati lugoye kiruno laba abagende sima bangi kati mbusimanya nangamba yambala olwo tekako omusipi chokanze amasa design nze bulungi kati what is this tanga wanyumye wenna weyagala bakubuna ebitipa abantu bina lisagala Wama balungi abatulaba mu program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one olunaku olwaleero tuyingiddewo amanya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo ebirabo obijjeyo mu motoka bannange ne surprise zino ez'okutuuka mu nsiko ate anti ekufubutuka mu nsiko abantu bannange emmotoka tetuuka kati boolaba gye tufubutuka naye nga bannange mwebale kubaako mwebale kutwagala mwebale tugoberera enanti fan bannange nze n'omusana tetukolagana naye nga bambi tulese surprise omukyala bamuyita Florence Namayanja surprise eno Najjuma Florence aliwa nedde ngeri gye tulina omubaka Namayanja Florence ow'e Masaka kati erinnya livuzaabuza Namayanja Florence wa Floral Hotel tumina omubaka waffe e Masaka kati that's where the confusion comes from. She's called Florence era nga bannange babituuka mu mukwano abantu balina omukwano omwami yasinzidde Dubai omwami bamuyita Tone n'atutuma n'agamba Hope Shifa mutwale surprise to my loved one my girlfriend my wife to be yayogedde naawe obugambo obulungi mu message n'agamba mwagala nnyo baby wange naye nga birimu okuteeba era abayina otteeba lwaki abayina otteeba anti abajjukira omuntu naye w'omuteeba alina engeri gy'awuliramu essanyu muli ku mutima nze olumu banja abantu me baŋŋambe waayo obuwitambula ogende kasita baŋŋamba nti awo tubanga abatakoze gwe byoyagala nze mbanjagala ateebe tubanga abatakoze ekikigwe nze banja agambe nti package eyo gitwalire omwagalwa wange omuntu waateeba n'otuukayo n'ateeba omuntu we mwennyini nnyini aba yakutumye nawe owulira nga mukoze omulimu naye nga mikwano bajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road najja Nankumbi nga osekere abavuga kakagaali bannange laba ono ogenda kunvuga kakagaali ogenda kufuna gw'okasaba tugenda kufuna gwe keeyazika ku kyalo gwe laba omuwala walabula muwala munne naye nga jasi nsobola okukatuulako banensa okukuba enduulu katusooke tufune akatwazika gw'okavuge wekka nawe n'omutima gunkuba nze okunvuga kagaali jasi ng'ajala nnyo omubiri gwange n'obuke tosobola n'obo olyo gwe tugenda osaba oyo naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali ku 0754192434 oba ne basanga ku 0789343802 anti awe bakafulu bokuba ebifaananyi by'emikolo n'okukwata videography ku mikolo gyonna Busabala Road najja Nankumbi ni Jacobins Motel yes basange ku numbers ate nno zombi ziri ku WhatsApp gendayo bakwe packages balina no packages ez'omulembe okuviira ddala sokolanga balina kamera ezitambula mu bbanga wezi eziringa ennyonyi bane naloba wetwali egundi ewa emubende ku mukolo gwe twakola embende nalaba obuntu obutambula webuti nenneewomba nokolona nakutama nga saakulaba jasi nga wanswazi bali ante nalimbo manyi tekuba kuswala ng'ekintu tokimanyi kati ate woba wa full package ku mukolo bino nti omuntu ali mabega anuuke bw'ati basimba screen mu buli nsonda wano screen kwegamba omukolo guba
wano nga abagole eri bali eri kati omuntu tewetaaga kunaanula nsingo babeera ng'olabira ku screen buli omu wootudde okola bukozi eno booti oba olaba bagole eno bagole naye nga babayise Hypex Studios mubeekwate ate nga bambi Hosh Fashions and Bridal bebambaza engoye z'abagole naye maama olwaleero sibitegedde bambi temubuuza designer nabaganze naye nga bambi ku Hosh Fashions balina gawuni gomesi balina ebintu eby'omulembe beekwate togenda kwejjusa ate nga I don't feel smart bubuli obwana bugenda kuwa akagaali ate nga mbajjukiza gwe ovuge igwe jaaso ogenda vuga naye nga ogimanyi ngimanyi serious naye ng'ate ku Bunga Comfy Homes kwe tutava mu mwenna abaagala ow'okuwummulirako ow'omulembe kati nganze bwe mpulira nga nkooyi era obudde buno n'onteeka ku Bunga Comfy Homes bannange oba onkoledde mugende eyo genda nangoye wali fully furnished naye nga alright bwekyo tuvuddeyo mu Bulango katukubireko ku mwami Tony amanye nti tutuuse eri bebi we okitegeera I'm so tired. Amanya nti tutuuse eri Florence naye wali wetusookedde nyina kesitegedde wetupaakinze emmotoka omwami ono wali eri wetubuuzizza wetupaakinze emmotoka ne tugamba tetubakwata omwami ye waabadde amanyi we yatulagiridde owaabe waaba omukazi kati ate nabo batulagiridde anti nga gy'abeera walala oba yakyadde wetulese wali emmotoka mukitegedde wetulese emmotoka ye waamusuubira okuba mbate njagala amanye nti tutuuse naye nga bambi mbajjukiza nti ku Hosh Fashions ate era balina obuviiri obulungi nagamba bw'olaba akaviiri n'okaagala kuba screenshot nammwe ababuuza weyitire osijjane mujje mu inbox mbabuulire bye nakozesa weebiri biva Australia birungi nnyo saagala bambuuza nga byamuzannyo nga nno nze nno nga seeguya bajja kubitwala oba tebabitutte kuba nze byankolera kati bw'oba olina ekizibu nga gwe omubiri wagukoowa kati lwaki oba omuddamu takwata omwami ate mbadde njagala amanye nti tutuuse wamma nga wakoowa omubiri oyagala kukendeeza ku kiro ng'oli serious jangu bw'oba toli era tojja bw'oba nga kugezesa tojja so onris kubanga byeyogerera si byakunnyonnyolera Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256
772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Kozi wamanya gye nagenda okukolera surprise nga ku kyalo kyonna balina omuti gumwe wali network. Eye kazo Kiruhura. Banaisi mutefuka. Ajja sangako Mr. Call. Tugirenga tugenda. Twade tumukonfaminga nti munnaye gye watutumya ate si gye tumusanze. Anaabimanya. Tugende. Kale come with us. Banna nze leero bambi obugatto. Hello. Bana. Sema wedda teyitamu network. Naye owatulagiridde. Ate bazemu ne batulagirire walala wabe. Katulabe obatu. Babalagiride walala. Watugambye kale waka waabwe naye si waabeera naye bamaze ne batulagirira. Kale mutuukeyo nayo tulabe. Omanyi Shiva njagala nteebe. Nakitegedde ssebo. Mutuukeyo tulabe. Kale. Omanyi Shiva obimanyi tubeera eno kubyeyo. Yes ssebo. Abakazi nga bali baba tebeesigika bulungi. Yes ssebo. Kati anti sooka olindeko tutuuse kansooke nkonkone ndabo bagyali. Tutuuseewo. Kale. Jabaleko nnyabo. Mukyala Florence ali luddawa. Muno eno mwali mwasula. Asula wano. Gyali. Kale konkona. Abeno. Nga tawulira oba yebasi. Abeno. Bambi tukwagalako nnyabo. Gyebaleko nnyabo. Teko wanga sibamanyi bulungi kamera nga ndaba zijjudde wano. Kamera? Tezirina buzibu. Toyina musango gwe wazizza. Tewali buzibu. Kitegeeza oli wa mukisa kamera webeesoose. Kati tetulina buzibu bwonna ffe. Tuzze mu bulungi naye tusaba tuwa omukisa tukunnyonnyole. Tetugenda yingira gwe wandyagadde oyingiza bw'otannategeera. Kituufu abagenyi tebabagobera bweru. Kale kati tusaba tukunnyonnyolereko wano wabweru. Tweyanzizza. Kano tekamala? Kale mukwano. Wano nga wali embooko ennene. Gisuula eri embooko. Kubanga. Yes. Embooko sigisiimye. Kale nnyabo. Naffe okusanga tufukamira tuula bannaayo omukyala. Ayagala ofukamira. Kale nnyabo. Oba tubuze tubadde tunoonya mukyala Florence Najjuma. Nga tuli ba mukisa okusanga tetubuze. Tulina gye tusookeddeeyo ne batulagirira nti oli eno. Mbeera wano era wano waka wange. Opangisa wano? Obeera wano? Gano ge maka gange. Okay. Wobeera. Kati munnange yenze Shifa. Ono ye Justin. Tuleese surprise. Waliwo eyatutisse ebirabo bino. Akwagala nnyo, akulowoozaako nnyo, omutima gwe kwegamba. Bambi, buli
buli wakulowoozaako omutima nga gukuba guti. Nga neesimye kubanga nina abandowoozaako. Akwagala era nti nno tokyerabira obudde bwonna ali mu mukwano naawe. Munange omuntu akwagala nnyo n'agamba mumuyiyiza obulabo bebi wange. Kwagamba bannaye naffe twagambye abasajja gye bali abaagala bannaabwe. Neesimye kubanga nina omusajja njagala. Birabo kyo byaweereza bannaye nga sibifunako surprise eyo. Tofunako surprise. Anti munnaye kyobula naye yagambye nti nno kakukolere ku surprise nga bw'atera olaba bwe tubikolera abalala. Neesiimye nnyo. Neesiimye ddala. Naye ng'omutegedde. Era mutegedde. Omutegedde? Mutegedde. Waaw. Kubanga ntera okwogera naye ku ssimu. Netwogerezanya ku ssimu. Katumuwa ebirabo ndowooza wajja okwongera. Mutegedde tobimuwa jjaasi. Bulijjo ate tusooka waayo birabo. Lwaki oyonoona surprise y'abandi? Ate yagambye amutegedde ate ngo kamuwe ebirabo. Ate olwedde agambye. Ng'essanyu limu. Ate akugambye amutegedde ate ko gwe kamuwe ebirabo ayongere omutegeerera ddala. Kale ate yagambye ko mutamutegedde nnyo ddala. Wamma tomutegedde. Ne bw'aba omuntu amanya omuntu we akola ebintu eby'omulembe ne bw'aba tannabakola ki? Mutegedde kubeera abadde atera okupeerezaayo. Akweza ku ssente ne awo. Okitegeera? Kiŋŋamba abakyala surprise wejja gy'oli abatawagolera bakazi. Akweleza kasente ke kanyiriro kano. Nebonyeza nnyo okubate ng'asindise nnyo surprise ey'amaanyi. Kitegeeza alina okwagala okungi nnyo. Ate ayagadde kyova olaba otubuuza ate kamera zaaki ng'ayagala akulabe nti kituufu tetwabuze tukwate ebifaananyi tubimuwe akulabe ku bebbi we nga kituufu tetwabuze. Sente osanga omukyalo ng'asiiba ne kalipusitiiki wabula okeera noweekolako noteekako kali. Aŋŋamba nti njagala obeere ng'onyirira ngenda okuva e Dubai. Ali Dubai. Ali Dubai. Sagala nve Dubai ng'olabika bubi. Ali Dubai bamuyitaani? Bamuyita Tony. Waaw. Katulabe kubanga ku ssimu kuno. Hello? Hello? Eddoboozi oliwulira lyeryo. Ssebo gyebaleko bambi. Kaale kati omukyala ndowooza obadde omuwulira bambi. Muwulidde asiimye. Asiimye bambi mukyala musanyufu ate alina empisa. Webale kumulabirira. Agambye nti Tone ali Dubai gwasuubira okuba nga yamuwadde surprise. Mbaddeko nga mpulira. Naye nange ndi musanyufu okubanga asiimye. Naye anziza nnyo ssebo ebirabo by'oweereza webale kunjagadde nnyo. Kyonjagadde mu lwatu. Nkubye surprise ne kamera zonna ne zijjula wano mu lujje wake waffe. So nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nemba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road. Enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Anti omulungi. Yes. Webale kusindika abantu ne bajjewa kubanga eno surprise y'amaanyi nnyo paka sikifunangako. Obadde tofunangako surprise? Sikifunangako kubanga eno surprise y'amaanyi nnyo eri obulamu bwange. Bambi era bambi naye yakiraba nga tulina be tukikoledde naye n'agamba nti munnange
nange owange nkimwagaliza mugende mu mugamba osanga tekimala va ku faani yange mukwano ngenda kutema omusaala wamma naakola kinakikwagaliza okitegeera yes n'agamba nange bebi wange njagala mulabeko ng'asanyusa ekifa mu mugambe mwagala nnyo naye omanyi bwakwagala kimanyi twogera ku ssimu nga tuli mu lavu y'amaanyi n'agamba mwekuumire tutandika okubeera obulamu bulungi gwe tebeerabangako like beeraba bino bya ssimu mwejja ku mutimbagano tetusisinkananga nako long distance relationship mwefuna namafunako bino byogenda ku TikTok oba Facebook nemwewe enamba kati just obimanyi tugambe nakamba nsindikira ekifaananyi webitowe nemutandikirawo okunyumya bambi wow banaye ssebo omukyala wuuno bane omusajja talina bigambo bambi ogiri anti nze bankyayirawo anti to communicating buli wogitandika bakukyawa tebuneeraba wamma bano bajjako it will end in oboggola wamma nti bukatulaba ono bwayogezedde ali mu birabo mwami akyaliko kwali mwami tweyanza nnyo ebirabo kansubira nti ebirabo byolesa bigenda kusanyusa eri obulamu bwange era birungi ataddemu ku bugoye bu design obugatto bu perfume n'agamba essimu yo yagiggulira agambye yaggulira essimu yabiŋŋambye yadda ŋŋamba kifaate wandimwongedde essimu naye already nnyina gye nnamugulira yaggulira mbu yakuwa ssente mbu nno ogula essimu smart tusobola okwogerako obulungi kubanga gye nali nina yali teraga bulungi kifaananyi gye nali nina yali teraga bulungi kifaananyi nga mwekubidde okweraba nga mweraba bulungi naye omusajja alina omukwano ne bambi ali serious koga okwatira ssente oziweereza omuntu nga tomulabangako gamba n'okukola kino kyonna kyembadde sitasuubira ali serious kyaliko bambadde sikisuubira era akubya nnyo surprise kati omugamba bugambo kyoba omukwano bana mugamba obugamba buno neeyanziza mukwano webale nnyo webayiri ddala webale okunjagala webale okusindika abantu bano bonna kujja kusanyuka wamu nange okundeetera surprise eno neeyanziza ebirabo sinnabirabako naye ngenda kubirabako yes ate ojja byagala webale nnyo webayiri ddala tusigayirawo bwe tutyo twagalane bwe tutyo bambi seba obiwulira ebigambo naawe omugambayo bugambo ki mukyalawo Gamba bwe mugamba nti yebale kusiima yebale kunneesigala mugambire ddala yebale kwekuumira yebale omuntu okwekuumira ng'oli eyo ku kyeyo n'asigala nga akulinze anti oli naye alina baalaba noono baba bamulaba sebo oyagala ogenda okudda njagala ngenda okudda nga muwate ebintu byanjawulo mwanjula ewaabwe naye byogenda okutuuka mane katusabe mukama atuwe bulamu bwokka byonna bibeerewo nga bw'obyogedde era bulamu n'okusigaza communication okusigala nga mu communicatinga tabeerawo butabugane bwonna bambi sebo munnange byebyo omukyala tumutuuseeko bannange kirungi okuba n'akwagala omusajja oyo anjagala nnyo neggwe wakwatibwa otya chance ng'emiyaayo gijjudde ku social media amala lunaku nga tayogedde nange terugwako weva buli lunaku alina okwogera nange omusajja oyo anjagala bambi kubanga maye okubeera ng'okusinkana omuntu ku ssimu ate kyova olaba otegeereddewo nti surprise era yeye kuba gw'olina naye mukwano webaire nnyo webayiri ddala byonna by'okoze ensiimyo mpulidde naye alina kyabadde agamba badde ogamba kisebo kyembadde ŋŋamba nkisifo ekyana ekyo okirabye otya sikiini eri bweti
yenna anyirira figa kyekyo ayina empisa yeekwata bulungi otero biraba gye tulaga abantu batutwala kagudde atwaniriza bulungi n'agamba wakati waba kkubo wadde abadde tatutegedde kwegamba mbambi nze kyemwagaddeko kiri kimu ekirala bannange asanyukira abagenyi awo ayaniriza asiima omukwano agulina gulabika bulabisi wadde sinamulabako face by face. Webale kusiima mwami webayire ddala kusiima kubanga munnaye abasajja beetaaga kubalaga keya na kubafaako. Era nze nasiimye dda nange nasiimye munda mutima gwange ndi musanyufu kubanga kino kyokoze kyamaanyi nnyo eri obulamu bwange. webale kunjagala mukwano. Kale ssebo naawe webale kola bwotyo nolaba osigale ng'oli awo bwotyo tutambulire awo tetuvaawo. Amina. Bambi mwebale kweyagala Mukama bateeremu obwangu mu relationship yammwe bambi. Kugamba si byangu omuntu nga temweraba si byangu byakubeera mulaavu ng'omuto musinkanako tomulabangako naye nga musimire ku masimu gokka ge munyumizaako. N'endooza anaatera okudda. Ngamba agenda kudda mu bbanga eritali lya wala. Akyanoonya ssente. Bambi si wabi. Bambi ssebo webale naawe kufaayo bambi munno n'omwesiga. Ale munnaye webale nakunjagaliza. Era nze ebinyenye byonna. Amiina. Webale kunfifiza kadde n'onyamba n'ŋŋenderayo. Yes ssebo. Genda mu maaso Mukama akuteeremu baraka. Nawe webale kuteekamu ssente kuba manyi otaddemu ssente n'osindika abantu bano bajje wano mu luggi ewaffe. Era webale kuteekamu ssente kubanga abasajja batono abakikola ekyo kubeera nga kwenda kuba girlfriend we surprise. Naye webale nnyo kikola ekyo. Bambi. Webale kusiima. Kati mbadde nsaba ndippiseeko nina byenkolakolako wano mu nnyumba. Mbadde nsaba soke tugendeko nanyumyanyumyamu eddako. Ate bwe mbadde nina byenkolakolako mu nnyumba muno. Onaanyumyanyuka edda naani naffe oba n'omusajja wo? N'omusajja edda ono ojja mukubira? Nja kumukubirako eddako toogere. Abagenyi nga batukooye mangu. Tugira tukyanyuma tulya nkyayagala okunyuma. Anti mune ono atera obbiraba nga tukyalidde abantu bwe tukyala tuwezaawo k'essaawa. Tokyayagala kunywa naye mukwano nkyali busy. Mbadde nsaba bano abagenyi bagende kolekoleko mu nnyumba emirimu mangu speed. Ng'omusajja we akuleetedde surprise emirimu girinda. Tusooke tunyumye ojja gikola emirimu edda. Kubanga tubadde tumanyi tukusanze mu budde bwo obw'eddembe. Ka lipstick weekozeeko. Musanze kwekolako omukazi. Oba obadde olina gy'olaga. Olukeera. Olukeera olina okuzuukukawo n'abamaaso weekoleko. Olyoka okola emirimu gyo. Akubira essimu alina okusaba ng'olikola ki? Ng'oli ready. Ako nkayize. Jaso ako nkayize olukeera. Ka lipstick kalume. Kati olaba surprise weegudde. Akukubira essimu ku video call wakkubirira. Wakkubirira nga ka lipstick kalumye. Naneekozeeko ddanyirira bulungi. Nawe naye asiimirawo bw'atyo. Nfunye ekyokuyiga. Naye nange ne mala ku mirimu gyange. Kati badde yatugende. Naye njagala mugende mayirize emirimu gyange mpola mpola. Jaso omukyala abadde ayagala tugende. Jaso wolemera wammwe. Kasana kangi naye maama omukyala agambye alina ye byakola. Okyayagala onyumyako naye munnange ayagala tugende. Ebirabo bibyo bikwate tuweemu eddakiika 10 zokka alina obubaka bwakyakuwa. Omuntu omusente gwakutaddemu ogwo gwonna otugoba kweno. Ataddemu ssente. Jaasi naye z'olangira zizo. Naawe nno tolina njogera.
mbu sente ezo zonna zizo zikuluma. Sente yebale naye bamikwano mulina okugenda tubeko byetegateka mu nnyumba yange. Kale tuongere dakika 15. Kubongerayo dakika. Yes, nedda kale osobola ng'olina byokola ebibyo ne tuwummulirako wano. Omanyi nti emmotoka tugiressa eri ono we yatulagiridde gy'obeera walala ate naye we tutuuse ne batulagirira walala. Emmotoka tugiressa eri oba yeewammwe ne tutambuza ebigere kati ono tamanyi nti eri si gy'obeera. Kuba ye yatulagiridde eri gye wamulagirira gy'amanyi. Ewa maama wo mbotera mukubira ng'oli waka wammwe. Ate we tutuuseyo ne batugamba tabeera wano muwete bwe muti mwambuka wabimanya emmotoka wano tetuukawo. Ne tusooka tutiddiike ngendo ku kigere. Kale sebo. So, nyongero bajjukiza. Lwaki sibawaate ba photographer abakabi nemba wa connection ne nga sinaba wano. Babayise Hypex Studios. Obasangaawo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road. Ye. Enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34. Obo basange ku +256 789 34 38 02. Manna, ngenda sooka nkujje ku ssimu kuba embeera sigitegeera. Sebo gyebaleko. Florence kati Tata Kereni ng'obwedda tubitugamba mbu agenda ku Sebo gyebaleko wama. Just tugire tuve wano. Ate abagenyi atoba kubana abagenyi tuleke naawe nga ali owedda abagenyi baba soko linda abagenyi Sebo gyebaleko Sebo. Kale. Yes Sebo. Muvirideko wa banyabo. Ono yatumanyi gye tuvudde. Nyabo bavudde wa. Ate twetuma watugambye tumugambe bikyera tewali obyo babatwetera ebirungi. Basaba mugende bannaye. Tugenda naye tusaa tutwalaganya bwotyo. Wangi Sebo. Kifaanyo ya omusajja ayogera. Ntino ye taata Kereni mbu. Ate taata Kereni yani. Omusajja soko mumpe ndabe. Mukuwe yogerera wano simu sikakwatire. Sebo yegwani Sebo. Onayogera ne Tony. Bana enze embeera ensobedde. Luli abadde alaga tatugobe. Ate sawa na Ambaleka yiride. Nyabo nyabo tuogere tugonjole ensonga Sebo anti kati ate nga bamukugobya ki Sebo ate bwedda atulaga simu fumbo kati ate wagambye ono omusajja gw'olina yekka ali ku ssimu bye biriwo ebyenkukutu ng'obwedda tobyogera muli bakazi bannange mbeegayira jasoko yogere n'oyo genda oyogere naye nze njogere n'ono yogera naye jasi yogera n'oyo Sebo oyo omukyala atumanyi Sebo halo Tone Halo wanji wamma wanji ayina omusajja omulala Sebo ate gwani Sebo onoyogera ne Tony okuva e Dubai obwedda nga yegwanyononera amaka gange ate ye abadde amanyi lwaki ono n'amaka gange lwaki ono n'amaka g'abasajja ate ye amanyi Najjuma girlfriend wange wamuyita otya Najjuma mama Kerini wange mulinamu n'omwana mama Kerini mukazi wange wawaka bannaye nze embeera ensobedde jaso yomukwatira eyo tusobole okwogera n'ono kuba ekyatuleese kiba tekigasa bw'aba omusajja bamulimba gw'omuntu nga we banaakutuma ffe baatutumye butumi bano baagala nandowooza ono omukyalo omuyise maamaani omusajja wattu ono ye yatutumye nga tutuma wa mukazi we era ye amanyi abeera waabwe kuba bwe yamugamba omukazi mufumbo eh omukazi mufumbo yabo jangu ano gyobitebye
Jangwa nijo wanje va ku ssimu nyamba ove ku ssimu kiveeko va ku ssimu eno kati anze tokwata ku ssimu yange mukwano tokwata ku ssimu yange tokwata ku ssimu yange lwaki nga twakatuuka wano towandi tuwadde mukeeka ate mujjeko tugonjoola ensonga amaka gwaba agettidde nga luli wadde togafaako lwaki waluli wadde toyogererawo te ssimu yange togikwatako naye banaye abakazi beekaza kyawo gyobitebye wano oyendera otya mu maka neggwe abakazi beekaza ffe ssebo wamawuza twantegedde tutya wano sijja kitya twantegedde yalimba ono bwabweba waabwe waka omusajja soko omumpe ayogerera wano sikuwa sebo oyendera otya mu maka gange anti yo simanya taata Kereni omusajja agambye balina n'omwana ye Kereni sebo atandika ddi okweyingira mu maka gange ajja atya ojja otya okumuweereza ebirabo mu gundi yange mu maka gange anti era omukazi ngamba nti muli bafumbe era bulijjo tuli kapo girlfriend wange kyatuuka naawo fuluma nyumba osibe ebintu byo otambule onviire ogende wabbaawo ojja gifuluma olimba sebo wamama Najjuma bino tugwalina obitereeza wakati w'abano abantu ababiri jangu ojja obitereeze osibeko ebintu byotambula ogende wabbaawo byali byakusaaga nga bw'oba olya ssente zo oba tosaaga nga bw'oba olya ssente anti tomusiikanangako anti munnyo jangu omunnyonnyola ogambye buli lunaku okeera teekako lipstick ne mwogera ku video call sebo n'essimu gye wamulaba naye empya ono eyagigula ey'amaaso 3 esimu girete kuteriddawa sebo ojono n'omukazi wo omukazi osyamwagala sebo bano boolaba beesuubiza n'okukyala jangu omusajja omunnyonnyole kubanga by'omugamba nti byali byakusaaga oba ozanyira ku feelings ze sente nga tozirya ng'osaaga nedda amaka gage sebo mbuno bagenda kyala n'ewaabwe akyala atya nga bw'akyala nkuwa omusajja omukazi Najjuma mutaddemu ssente zange nnyingi nze teyaŋŋamba nti muli bafumbo Najjuma bulijjo mufumbo Najjuma mufumbo era tulina n'omwana ye Kereni era ye mama Kereni wange omwana muwala mulina omwana omu tulina omwana omu yakulimba aba yakulimba omukazi mufumbo mwesonyiire ddala muviireko ddala kati ani gobadde osaagisa ku bombi bombi ani g'osaagisa byonna bibeerawo naye kati bikomyawo anti bikomye kwani kunono naali ku ssimu bikomyawo kubanga kati kyayagala amaka gange gaterere bikomyawo aveko gagenda tegeera omusajja akwagala bambi ono ali ku ssimu naye kati omwami tatakeri mukyamwagala kati tesinawe nsobola kuddiza ssente zo ogenda muddiza ssente ze ozina sobola kuddiza ssente zo z'essimu sigiina essimu gina naye sobola gikuddiza kwata ebintu by'omusajja obimuwa ebintu omusajja muwa ebintu byasikwata amme ebirabo byaffe omusajja banaye n'ebirala byalesse mu nnyumba ebirabo bifulumye wanje fulumye ebirabo ogende anti ekisooka ne gye yakulaga ewaabwe gye yakulagirira naye si sebo gyabeera kyobamanya ono
omukazi mufumbo omukazi mufumbo wesonyiwa amaka gange ssebo lwaki onyononera amaka gwe bagambye kakati kobadde ne ssente bwotyo gwe ssebo bagambye nti kakati kolina ssente bagambye nti buli muntu ojja kubeera omanyirayo maka g'abantu fuluma wesonyiwa amaka gange ssebo omukazi mufumbo kati bwavaako kati bwe mujjako kitaasa eki mujjeko tumalirize ensonga ne Taata Kelly bigwe ne mukazi gwe ng'oli muyaye wanimba nti toli mufumbo nti toli tozaalangana ono omukazi mufumbo akiwulidde nali sagamba nti ndi mufumbo naye kati muneka bitegedde kata kasito kitegedde nti kati ndi mufumbo tutenda abasajja obubi naye naffe abakazi owaayi gwe ssente wazirya wewaana n'okwewaana enju yange fuluma nyabo fuluma enju yange nyabo fuluma enju yange kwatamu ebintu byofuluma ovire mu nju yange ojja gifuluma enju yange nyabo naye gwe tomanyi nti abasajja bombi osobola obbafiirwa kuleka neno waka nokusigala nowaka nolodda mu bwenzi okufuma enju yange nyabo yangwa fuluma enju yange yangwa sebo omukazi ono yakulimba bulimbiro n'omukazi mufumbo akiwulidde naye omukazi yangumba tafumbirwa nganako tazalangako terabeerawa yakulimba alina n'omwana atambula agenda aviire mukazi tabula ogende obwamalayo obukuli tabula ogende nyabo omukazi bwenzi banaye fuluma ojja kifuluma sibamu ebintu byokutambula ogende ewammwe fuluma tambula ogende ewammwe otandika otokwendera lwaki tewakimugamba tokola mirimu nokwera olukya tosobola kugira obeera neno jasikwekolako bwekozi abeera mukwekolako bwekozi wano n'okufumba okufuma nako tagayadde kufumba laba akabalaza fuluma omanyi yeewaana n'okwewaana mbobeerawo ng'omusajja omwagala naye ojja fuluma ono oba ye yakuwasa nze yamuwasa nze yamwereetera so n'olwekyo atambula aviiri oba ssente zaweere ono yakulabirira muwa buli kimu bulinaku wakandeko emitwalo ebiri tambula okufuma ogende buli woba ogenda mu safari omulekerayo emitwalo ebiri buli lunaku lina okulekawo sente zikolewako emitwalo ebiri ezakameeza omukazi ng'alina ssente obwezi obukujjudde obwo bwaki obwezi bwabeewamu obwo fuluma ogende oviire ojja kufuluma enju yange olimba tekifuluma fuluma enju yange fuluma omukazi muleke ojja gisulamu ojja gisula otajja sula luwanga atambula agende labayo tomugobera mu busungu mutuule mwogere ffe ebyaffe ffe tukoze ebyaffe bye tukola mbuwa buli kimu ati tuula mwogerezeganye kuba ye alonzeeko ayagala ggwe ono abadde yeeyiiya bw'agambye mwami ani tone nga tomanyi bambi sorre kubibaddewo ffe togobera mukazi wo mu busungu mwesootinge ati obwenzi obwo obwenzi bwaki ate ffe okibuuza ffe abenze buuza omwenzi nyabo kiki wano kyesikuwano mu maka gano ekyo yakiwulidde mukwano tomuduulira ebigambo bibe bitono yakitegedde ebigambo bibe bitono obadde oli ebintu by'obadde tomugamba oli mufumbo nyabo fuluma enju yange balina okweyasa alina anti bakuuzisa otya mbuuza nyabo waneno sikuwano mbuuza wano sikuwano nyabo wano sikuwano ino bintu agambye ono yamuweerezeza enviiri engoye tandikira buli kimu engoye nemutwala mu shopping ne atandika atya okwendera mu maka gange ate nga buli kimu mulekera sente z'akamezi omukazi w'omwagamba tuule mwogere okyuseemu ky'obadde teri kwogera naye kitegeeza ayinza okuba nga talina oyo yekayeka obawo omuntu nga tamatira bumatizi golanya agambye nti oli okwenda mbono tamuwa
abantu babayo abatamatira ono mukazi tamatira bumatizi namuwe debere atula alina obutuuza ntalina mirimu gyakola n'olwekyo tambula onviire nyabo tambula ove mu maka gange ave ku yiyo gye yagula agiveeko nga yagigulira essimu ajasigala nga agikubako kuba yagigulira sikyagala essimu etali fuluma onviire bwe yiyo gye wamugulira mbu yali eraga ekifaananyi kibi nga balina okweraba n'ono ku ssimu teyatugambye mbu eri essimu yali eraga ekifaananyi ekibi namuwe essimu yali ya bbeeyi mbu ekifaananyi kyali kibi nga balina okweraba n'ono essimu yamaa n'agitunda ate nga bamugulidde essimu ekitegeeza nyabo essimu wagala ekitegeeza essimu wagala ya musajja twagala essimu eyange gyenguze twagala essimu yange gyenkuzidde twagala eyabbaawo bannange temukuba luggi munaaluwangulamu mujja sula ebweru oba luwanguke nze sikyali ku ebyo tambula onviire mu maka gange nze sikyakwagala ogenda yomba n'omukazi omaleko ffe nga tetusirisa twekaza nze nja kuyomba paka ogenda yomba paka wanatambula nviire ave mu anti munoyo n'amalako ffe twekaza wuuno ali mu kwekaza wekaza biki ati gakwatidde mu bwenzi ii tolina woolaga ku ssente z'obadde ofisa nabikola mu kukutu kati saawa zinabitegedde tewakyaliwo olugendo fuluma nyabo ojja genda ewammwe oba si ekyo ojja genda wabbaawo oyo mwenyenyini nze sikyakwetaaga baawo ali Bulaaya tali Uganda oba ali Bulaaya oba aliwa yamanyi nyenze okuba ne kakati sikyagala atambula nviire alina omwana wa myaka emeka alina omwana wa myaka 2 atambula nviire omukazi mukoye alina omwana wa myaka 2 byonna bitegedde tewakyatategedde naye kati tewakyalira olugendo atandika kukola bulamu bupya abakazi tebali bangi nange ni mukazi mufumbo kasita kitegedde tata w'abaana agenda kungoba mu maka atambula onviire wakyaliwo mbozi ndala era munaye ekkiriza obyesonyiwe omukazi omwezi sikyamwagala wano tambula onviire mbeera anti abadde alina byewulirira nga tolina bw'obinyonyola fayini abiwulidde kuba oliye sikyamunenya kuba olwedde nti y'ebintu abadde bye tabimanyi naye nze kasa ekirungi mubulidde kikulu omukazi abadde mufumbo ebyabakazi babikola n'abasajja babikola esente zo yazitwala wangi nyabo abakazi tuyendera mu maka g'abasajja naye tubikola kati olwekyo tewakyaliwo olugendo tambule va mu nju yange otambule onviire engeri gyofunayo abagagabo abali e Dubai simanyi Dubai tambula ogende onviire mu maka gange ogende sikyakwagala nedda nyabo teri genda ewaabo ewabagagga baabo wabula kamunguluze ajjudde mu bintu by'abano mukama kamunguluze mu bintu byammwe omukazi oyo naye Katonda yasazeewo ekintu kino leero kibeere bwe kityo nedda nyabo kati awo nyabo fuluma enju yange otambule ogende ewatali kyekyo ngenda leeta owa welding ajasalemu oluggi otambule onviire oluggi ogenda ddusalamu ngenda lusalamu aba aganye okuluggula era tugenda singa ffe watubiddeko n'otugamba singa yatubiddeko nti muleese surprise naye wano ndi mufumbo Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world.
For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Oli mukazi n'ekitundu. Ebyo abakazi babikola bakazi bannange si gwe busozi. Era kituufu. Era oli waakabi oli firimusta. Era kati anti olwo bakutte. Anti kati olwo kati mukweyiya. Bane banyabo. Munyambe ekintu kimu mutambule. Era tugenda. Namba bakamera. Mukyuke mutambule mu mbi. Era tugenda tuve wano tugende bonna. Twazze kusula. Kyokka yabadde musirise. Tugende. Kyokka yabadde musirise bitya. Muvire mutambule mu mbi. Bannake. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate